ng'ennaku z'omwezi 14 April 1875 kati gy'emyaka 149 egyakayita ebyafaayo bya Uganda mu nkulaakulana y'abantu byakyukira ddala. Ssekabaka Muteesa eyali kabaka wa Buganda mu kaseera ako bwe yeyambisa eriiso ly'empungu erirengera ewala n'alaba nga kyetaagisa okugunjula abantu be Buganda esobole okutambulira okumu n'amawanga amalala g'ebusukka ssemazinga Africa naddala Bungereza. Ng'asinziza mu kisiikirize ky'omuti omuvule ekyambogaawo yawandiika omukugu gw'ebbaluwa n'agiweereza mukulu munne wa Bungereza n'abakyala Victoria ng'amusaba amudduukire mu bintu bingi wabula ng'ekikulu byonna ayagala amuweereza abasomesa abanaabangula abantu be mu kusoma ko n'okuwandiika. Obubaka n'abutika omuvumbuzi Henry Martin Stanley. Kino kinnyonnyola okumerukawo kw'amasomero gamba nga Mengo Senior School eryatandika mu mwaka 1895 kati y'emyaka 29 egyakayita n'amiryango eryaggulawo mu mwaka 1902 Buddoko n'amalala wamma abaana ba Buganda balooza ku bubangufu ng'amawanga amalala. Ku mubumbirano guno Uganda kwezimbiddwa kino ne kiwa Buganda enkizo okufuuka entabiro y'ebyenjigiriza enkulaakulana akugase n'obugunjufu. Ng'atudde ku Namulondo mu mwaka 1993 kati gy'emyaka 31 egyakayita Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yagobera obufu bwa jjajjawe Muteesa eyasooka essala n'aliteeka nnyo ku byenjigiriza ng'erimu ku makubo ag'okukyusa embeera z'abantu ba Buganda ko n'okuleetawo enkulaakulana eya nnamaddala. Oweekitiibwa Kotiida Nakate Kikomeko nga ye minisita w'enkulaakulana y'abantu ne ofiisi ya Maama Nnabagereka mu gavumenti y'e Mengo atugwidde nti ng'oggyeko okuzimba amasomero okuva ku nursery, primary, secondary, university akugase n'ag'ebyemikono. Kabaka yatondawo ensalo ya Kabaka Education Fund ng'eno mpagi sedduke mu kusomesa abaana ba Buganda ku mitendera egy'enjawulo. Ensawo eno lwe yatandikibwawo kusukka mu myaka nga 10 emabega abantu nga babayigiriza bafuna obuyambi ne baweererwa abatandisomye. Olw'okumanyi ku masomero ga Buganda gabadde nnyo mu Kyaddondo ko ne Busiro, Kabaka ayisa ekiragiro gye buvuddeko getandika okuzimba mu masaza ag'enjawulo buli saza lifune ku byenjigiriza ebiggumidde. Ekirala ekinaddako era amasomero gajja kuzimbibwa eyo gajja genda gazimbibwa eyo mu masaza ga Ssaabasajja. Kati tuli ku nursery naye n'ago primary, secondary gajja genda gagenda eyo. Ng'oggyeko amasomero ko n'amatendekero ag'ebyemikono yaggulawo ettendekero li Muteesa One Royal University. Minisita agamba nti yali enkulaakulana ya muggondo mu byenjigiriza bya Buganda. Esomesa okuva ku diploma amadiguli egasomesa agasooka ate n'ag'omutendera ogwa waggulu amadiguli ag'okubiri. Newankubadde lirina amatabi e Budduko ne Kyaddondo, minisita agamba nti ekigega ekijja kye baakafuna kyakuggulawo amatabi mu masaza gonna aga Buganda. Ng'emaze okufuna kyata egenda kuddamu okuggumiza amatabi gaayo eyo ebbali. Okusinza ku ntereza y'ebyenjigiriza mu Uganda, omutendera gwa nursery gavumenti tegussaako mulaka kyokka nga bakubaga nti gwe musingi ebyenjigiriza kwe bitandikira. Ensonga eno y'emu ku birema Ssaabasajja Kabaka. Ate nga sayansi atulaga nti omwana atandika okutegeera obulungi ku myaka egyo okuva ku gumu okutuuka ku 5 obwongo bwe bulina okuzimbibwa obulungi. Mu buufu buno Kabaka yawadde ekiragiro nti ku buli ssaza lya Buganda wazimbwewo essomero lya nursery abaana abazadde abatasobola kugenda mu gaabwa nannyini batandikire omwo. Ssaabasajja agambye nedda buli ssaza eyo buli mbuga ya ssaza tuteekewo ka nursery n'abadde tasobola genda mu nursery atandike obwongo babuzimbe alyoka azimba abantu be abeekyasa. Minisita agamba nti okutema empanje ennywevu okunaazimbira ebyenjigiriza bazza bitambula mu bazadde okubajjukiza okwagazisa abaana baabwe okusoma nga kwagasi n'okubaweerera batalekka okukuliza kwonna. Kati eno minisitule erina omulimu okuguggusa okugenda okubuulirako ku bazadde ebikwata ku byenjigiriza ki bwe baali kutta abaana. Olw'enkyukakyuka ebyenjigiriza ko n'emirimu, Kabaka kati atunulira nnyo ku ky'okuweerera abaana okufuna obukugu obw'enjawulo kibayamba okuzukkuluma kunookoma okuyagganga emirimu. Mu byekisawo, obukugu mu byokulima agriculture, obukugu mu byokulunda mu lulimi Oluganda. Bino byonna nga bikoleddwa bakimanyi nti ekiseera kijja kutuuka emirimu gifuuke gyakkekwa eri abasomyeko. Kati Buganda eri mu nteekateeka ey'okubangawo ekunganyizo ebikwata ku bigizo abavubuka bonna abasomye nga beetaaga wano waabasanga. Tufunye obukugu bufuniddwa naye nga waliwo n'ekifo ekyo ekinaaba nti n'obukugu ojja busanga wano. Entegeka weeri ejja kuba ndowooza ejja kuba guno omwaka we gunaggweerako ngamba ogw'ebyensimbi. Ekitundu kya Buganda kye kikiramu abantu abangi mu Uganda yonna okusinza kubala abantu kakaggwa kyokka abangi ku bano baana abakyali wansi w'emyaka 25 ekireesewo akabasa mu kubafunira emirimu ko n'okuba obuyigiriza obugwana ku mitendera egy'enjawulo. Samuel Sebuliba, Agafe ku Spark TV.